Itisemaga ayina abaana ayina abazadde nga bakuba amawulire oganya okunokola omukola amakautiwa how Sema, honorable. Newe mwagala mugana wo. Nawe kamwagala mugana wo. Mutumanyira namwe. Nawe kamwagala mugana wo. Kati newe mwagala mugana. Nawe kamwagala mugana wo. Jya tugende nawe. Tugende wakana nawe tutumanyira. Muleke namwe kutumala komirembe. Siya. Mwagala kwa. Kutoina wamwe twajima mtu sala mugana omuntu wabale wakawe kigana wakina biwulira wulira byakisimu musokola kulikisawo kino kisawe Doni. Mulungi aturaba akaseera kano betembeera bweri akaseera kano okubanga buli kimu kukikuweereza Obuzowulira ebyo nno nkugambye nti badde wa Honorable Ssemaganda eri mu Busiro North abantu babatute nga tebalinya naye nabo ne baanukula poliisi ne bajogerera ebisongovu ate nga tuvuddeko eyo ye munnange mulowooza eno Miranga Myerere wa Hajati Hadija Namyalo oba oyagala okulaba ennaku kolera Museveni kubanga yayina ababbi abangi yayina abataagaliza abangi yayina abalina firimu ez'okwagala okunyakulula ssente z'omuwoomusolo yayina lwakubadde nti jjajja ye akola ki akatairinga situation nti ye he's a forgiver muzadde naye senga twali mu ggwanga ddala obanga kati nga kuba n'abaagala obwa pulezidenti nga beebazze nga beebaliko nga ba pulezidenti ndowooza senga baasiba dda buli kimu obiwulidde ebigambo beebyo ate nga tuvuddeko munnange bo Kaluuka NRM keeyongedde okubanga kalimu ebituli era nga wotunuulira olunaku olwaleero okulonda okugenda mu maaso polling stations abantu tebalabiseeko ezimu poliisi yeefuze bannange tusabirawo jasi kusaba busabi sibya kampeyini sibya kunoonya bululu ne batuziyiza miso kugenda mu maaso ne gavumenti ki etukola bwekyo batwagaza ki wano bayitawo lugeye okyamira kikuba mpanga amanya nze mwesigwa Enoka ni mwana wa Nuupu wenkyukatuuka nebinabinibasumbuwadde tubalondoola tetubatuukamu buli kyawo tebabagale mukyagako ku kyalo nekubagolane bwekundi Ssemaganda wagenda kwogera n'abantu be ku kyalo kibakola ki kabya mubbi ki kino ekyalo n'abasinga mubeena ku kyalo babba embizi babba ki buli kimu byona bayita nga tebajjangako ku kyalo tuvuddeko eyo ye bannakibiina kya NUP beeyongedde okubanga babuulira enjiri ya protest vote era munnange yo gwe mulamwa ate nekisinga okuzzaamu essuubi n'amaanyi nti abantu bajumbidde era nalabyeko ne bamaama nga bagamba nti omulundi guno bakuba sama
kati national unity platform ekola ki ereta naye ati bonna ene national unity platform bwe kaba kale kankuba katandisa okulaga wegenda okutonyera mukitaidde bannange bwe luba lubuto lutandisa okukkirira wansi wayinza okuba oli olukuumeni kati waliwo gweyagala alage nti omusomesa ayinza kati omusange gyali luna oluto oluzimbe lulina okuzaalibwa oba mukitaidde bannange so mu ngeri eyo chansi zonna 80% wetwogera essaawa zino ziri mu mikono gya mwana wammwe Isaac kinyuma nnyo bomwoyo tumuwagira kinyuma nnyo okwogera nti MP wa Mtenda constituency ye mwana waffe wali emugoyi ku bitwakita kinyuma nnyo kampeni nga zikutta akati Kyagulanyi mbamuleetere wano ewaffe mu ikusulo lyaffe emugoyi awo mugambe ze otandikira wange bwenkola ki kubanga nze fulaga beyala ani anaamuleeta emugoyi okujjako nze kati lwaki tukozesa mukisa ogwo tetukireeta ani akankanyiza Museveni wane era tukana okukamba ebirago banena aba mitiyane eyo muleeteretera obusajjasajja Museveni yakkiriza tumukubye wonna wasinga obunene nga tumukubye Mtenda South Busujju municipality tukubye yasigaza akantu kaki tiyakabalire ne bawulidde nakadasigazaga akabiri nti kagenda yakaabye byo byowulira abyogera amaaso ga Museveni gali ku ground kali eri waggulu tewali muntu mugezi nga Museveni njagala mbabulira amazima tewali muntu mugezi nga muki nze sinamulaba mu myaka gyange omusajja abeera eri nategeera ekiri emugoyi maama wange nakati akimanyi ndi wano nakati akimanyi ndi luddawa ndi wano era akimanyi abamuggyako constituency gye badde asigaza emu bweti yomu Isaac omusango omusomesa w'emugoyi era akola amagezi gonna agasoboka okulaba nga ataasa naffe no tetutudde nange okola amagezi gonna agasoboka okola nga muweerera ddala Mityana North Mityana district ebeere ng'eggulidde ate ffe munafa opposition lulinga nabalwana muyeekera nga balwana lwaki ono gwenjogerako ennyo mumanyi mukodomi we tajja kunyiiga mulaba nga balwana entalo zaabwe z'ekiyiga omuyeekera wawamba tayagala kutaawo naffe we tukwatanga mu opposition bwe tuti tetwagala kukola ki kutaawo wabula tugamba tusooke busonzi mberi naye kakati okitenda bakukwata tukole ki tukegatteko so kati mwe abali wano mbayita bazira era bwe munaddayo gye mugenda okukyakalira eyo mu mabaala gammwe nawwa oba mu nnimiro zammwe bayega mubadde n'omusajja ayinza kati omusange mutwe kasente ke muleese bo bamanyi enkola yaabwe ya ssente naye abavubuka bano baabalaga sebo Vincent bwakola omulimu basaasanya ssente empya n'enkaddeko olunaku naye munnaye abavubuka bawa nga tuvuddeko era nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo ono ye avuddeyo n'ayambalira Honorable Shamim Malende ne munne nga bwe beesimbyewo oba nga bwe baagala ekkaadi eya NUP okubanga buli omu avuganya ku ntebe ya Woman Member of Parliament Kampala. Nja kutegeeza bakandidate mwenna saako ababawagira omuli bannamawulire ba bloggers ne ba foot soldier bono bakabomwe ekigendererwa kya National Platform saako ekya President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kunula eggwanga eryo buli muntu yeyagalire mu nsi eyo nkiddamu ekigendererwa kya President waffe n'ekya National Platform kwe kunula eggwanga Uganda buli muntu yeyagalire mu nsi eyo nga tewali kamukuba mukono era buli muntu asobole okuba nga afuna kyalina okufuna nga muna Uganda kati ndi wano okutegeeza nti ekibiina kya National Platform n'omukulembeze sisitimu yaabwe ya revolution siya politicizing oba ya bannabyabufuzi oba yabufuzi no bannabyabufuzi nyongero bajjukiza aba investors ba investinga sente bagenda okujja sente zabo oluvannyuma so tebafa ku kigenda mu maaso mu ggwanga saagala munnabyabufuzi akubuzeebuze akutwale mu trap fena tukkiriza mu president tukkiriza mu National Platform tukkiriza mu president Robert Kyagulanyi Ssentamu fena tukkiriza mu National Platform kati njala bagamba ekigambo kimu
President atula watudde n'abatunulira mwenna nga mutandise okwawukanamu olw'obwo ssente obugabwa oba olw'okwagala okungi nga temmaze kumanya ekigendera kyammwe kiki. Ngera bategeeza olwale mutegere bulungi nnyo. Munnabyabufuzi takujja mu struggle. Munnabyabufuzi takuwa ssente kobozaaboza kubanga ye alina ebigendererwa bye. Ensonga lwaki nze nsirika ne bagamba sina gwe supportinga kubanga saagala kubeera compromised. Buli muntu lwakwakuwa ensimbi omusupporting obeera compromised oba tokyategeera nga bwena kutegeera. Oba olina okukakasa nnyo ensi nti omuntu gwewagira mutuufu newankubadde ng'ayinza okuba nga mukyamu. Abantu abasinga obungi okusirika tebabeera basiru. President okusirika si musiru. Era atulawo n'agamba lengera bano. Lwaki abagamba lengera bano? Olw'ensonga akimanyi. Bemulwanira si batuukirivu. Nkidda bemulwanira si batuukirivu. Lw'onoowulira ekikwata ku candidate wo ojja kugwawo offe ate kyotasobola kuwulira ku mukulembeze. Focus mugiteeke ku mukulembeze. Lw'onoowulira ekifa ku mukulembeze oga nti gw'osupportinga jjajja ojja kufa obweri ekitali ku president. Ffenna focus tugiteeke ku president. Ensonga lwaki Museveni akola divide and rule kubanga abaagala obbateekawo ayagala obbaawulira nti gojja kujogera ekirungi ku candidate wo n'omulala mwongereko ekibi mutandika okwawukana mu ndowooza ne muntegera muyombe omulabe wagiraawo mwe kye munatannetegeera mba muwa president obuzibu bwe yabadde South Africa yakyogedde kyabalimi okutegeera. Lwaki ojja genda wane candidate nga waliwo mumanyimu ebituli, ojja genda wane candidate nga mufu nnyo, ojja genda wane candidate nga amawulire gabulawo katono okufuluma nti mukyamu, ogenda kuddawa era ogenda kwetonda bwe wavumye oba bakuvumye. Njagala tufokasinge ku kintu kimu kya revolution ye president. Ebisigadde byonna mbireke. Nyongera okujjukiza akalulu ka 2021 twateekamu ssente ne tusupportinga abantu baatu disappointinga. Saagala mbere disappointed mutandike kwevuma kubanga banakuvuma ne bagamba nti okyezza ogenda kunyiiga ekyo kikujje mu struggle olw'okuba nti bakugambye amazima nti oyokyezza. N'ono batoyokyezza bagenda kuvuma otandika okunyiiga weekofuna entondo ove mu struggle okuba nti kibakuvumidde tokitegedde. Manya abantu bangi mugenda kuva mu struggle okuba nti babavumye naye nga akuvumye mukyamu nawe gwe bavumye oli mukyamu olw'okuba temusobola kutula kwekompozinga y'ensonga lwaki mugenda kutomera. Ngenda kusaba comrade ali wano main focus yaffe ebere ku presidenti. Abasigadde bonna tebalina mugaso kubanga those are job seekers banoonya mirimu. Bagenda kuvuma onyiga ove mu struggle ng'ekitendera kye tewajja ku bapolitician wajja ku presidenti. Ffenna twagala ssente ne tutundira ekifaananyi kinene eky'eggwanga. Obwagazi buleme bakwasambwa. Obwagazi buleme kulemesa kubeera na mirembe mu mutima. Bagenda kuvuma owulire ng'onyiiza bakuvumye nabo balina ensonga lwaki bakuvumye ate nawe obaddemu tubeere mu lutalo oba onyiga ofuna akakazi onyiige mu bintu by'ekisiru nga fokasi yaffe ya president. Njala kugamba gwe comrade ali wano oba oli bloga oba commentinga oba sharinga oba postinga oba oli munnamawulire ng'oli ku kitebe kya national platform please mukobye akajanja akasumagiza eyalira. Revolution yaffe focusinga ku president abasigadde they are none of our businesses. Mufokasinga mulindera omuntu bamaze okuwa omuntu kadde ni mulyoke musupportingi. Namo bandabe ofuzi mulekerawo okukozesa ssente okwawulamu abaana. Mulekerawo kuinvestinga ssente as if nti omwalimu akafuna obwemba parliament. Did you spend that money? Where were you when those supporters looking for your help during the first time when you entered that office? Where were you? Lwaki mwene crucial moment mujjayo ssente muzidistributing okukyankana system mukolerani? Mbuuza mwenna bannabyabufuzi abali mu kusprashinga ssente essaawa zino okudividinga abaana bonna bali ku ground ba foot soldier mwali luddawo nga amaze ofuuka ba parliament ki kye mwabakolera? Ki kye mwabakolera nga mwakayingira parliament ye mwabakolera ki? Lwaki kati mukomawo muteeka omusindi era mwawula abaana kubanga mukimali bali iga nnyo baagala ssente? Bye mukola kati lwaki temwabikola mu ntandikwa nga mwakayingira parliament? Lwaki mbikola kati? Kubanga ye Museveni watwagala mu divide and rule.
Chaliwo goba donyere mwawukana olwendowooza mutandika okwevuma mwawukane yikyayagala president asigadde mu bbanga gwe kyakuleta mu struggle okulwanira MOP oba kujjako Museveni ekyakuleta mu struggle okulwanira MOP bakujjako Museveni mbabuuza lwaki bannabyabufuzi mu sprashinga ssente essaawa zino mwenna naddala balwanirira kaadi oba baagala kaadi oba obadde oba tobadde oba owaze obajjejo lwaki mu sprashinga ssente essaawa zino lwaki temwazi sprashinga luli twayagala ssente okukola protest vote mu ntandikwa nga tubanja obuwangizi bwaffe mwagaano teeka wali n'ekikumi lwaki muziyo wakati Yes, ndowooza mubiwulidde njogera ekindeke ki byonna saagala saawulidde era saagala saategedde nze bwe ndi kubanga ng'abatuusako era nga gababwa mu bujjuvu bwagwo obadde okimanyi nti munnange abantu beeyongedde okuyiika ku kitebe wali ku kitebe kya NUP nga baleeta ssente era ab'okunyiiga bajja kunyiiga naye ng'abantu bo beeteefuteefu era bagamba nti kagwake keetoonye essente zaakusondebwa okwebaza ennyo mwami Kiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi eyeeyama miliyoni 12 era ng'olunaku olwaleero ssente zonna zimazeyo miliyoni 12 kwe kumukwasa certificate eno n'okukubiriza abalala mwenna abeeyama kulaba nti muleeta ssente ezigenda okulaba nti zitupenya sitwage njagala okwebaza ssebo weebale nnyo webalire ddala ssente zituuse era zigenda kubeera banka olw'omulimu omunene nnyo gwatukwasibwa pulezidenti waffe w'ekitiibwa Kyagulanyi weebale nnyo weebalire kubiriza abantu erinnya yenze Kiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi eyeteeseteese era yeetegese obulungi okukulembera abantu ba Kalungu East mu Parliament lunaku olwaleero mazeeyo obweyamo bwange bwe miliyoni 12 bwe neeyama okuwaayo ku lw'ekibiina ate era mukama wange ekozesa omukisa guno okutegeeza nti Mungu anaaba nsobozeseza sijja kukomaawo nja kwongerangayo kubanga obuvunaanyizibwa obw'okukyusa eggwanga lino butukakatako ffenna nga bannayuganda nga tukwatira awamu akageri ke tukimanyi nti gwe tuvuganya mwami Museveni akozesa ate ssente zaffe nga ne zino zennyini ze tuwaddeyo bye tunaagula omuli amafuta aganaabeera mu mmotoka zaffe ye akuŋŋaanyako ate era nazzaayo nazza mu nsawo ye kitegeeza tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo nga bannayuganda okwongera okukuŋŋaanya akasente kano okuyimirizawo emirimu gy'ekibiina mu kaweefube w'okwetakuluzaako nakyemalira wabula ate nkowoola bannange buli kiisi yenayena eyeeyama tutuukirize obuvunaanyizibwa ekisuubizo bbanja beera nga weebanja wekka buli omu gyali tusobole okubeera nga tuwaayo ku lw'obulungi bw'ekibiina kyaffe ku lw'obulungi bwa struggle eno ffenna gye tumanyi nti ku guno omulundi tulina okukwatira wamu mwami Museveni tajja kusigala waggulu mpaka ng'ali kuddimwa so n'olwekyo buli omu ssente ze wasuubiza ziweeyo tusobole okubeera nga ekibiina nate kiteekateeka obulungi enteekateeka y'akalulu akajjaka 2026 abantu be Kalungu East Lukaya Town Council Mukula Sub County Nerwabengeyi Sub County omwana owammwe enzaalwa enkulize ate omutuuze ow'omu kitundu nga bonna bagamba nti siri baswaza era siri batiiririra ne kino kiwedde ate nga sikomyawo era ndiyongerayo nga Mukama ye mubeezi wange kulwa Katonda n'ensi yange ne Afirika eyawamu People power, our power. Ate nga tuvuddeko eyo munnange ono yakubiriza abantu bantu bannange muzimbe egaali bazze nga bazoogerako naye nti zijja tuyambirako ddala mu kalulu Mwangala bwe bababuuza mugambaani ateko ate nga ye mukama wange ye Robert Kyagulanyi omwana w'embogo omuzukulu wa Kayiira yakulembedde akalulu ka protest vote ekindeese kwe kubategeeza ku kalulu ka protest vote akalulu k'okwekalakaasa
Abotelevu omulungi aliko mukoto gwa Sama Uganda Media tuli live tubadde Masaka gye twakedde okulaba ku baganda baffe Eddie Mutwe akireewo n'abalala naye mbadde ntambula n'engwa ekiwangala n'engwa ku gaali ya Julius Sentamu ne mugwako nga ekiri eno nga ali mu kusomesa abantu protest vote so kinsanyusizza nnyo ne ngamba lwaki asikwata ka video kano nembalaga ki ekimu kubanga kigenda maaso abantu bali mu byalo mu constituencies zaabwe ne bali mu kusomesa abantu protest vote bazimbye egaali zaabwe so kinsanyusizza nnyo Julius Sentamu kyakoze y'omu kubegwanyiza ekifo kya Bukoto amubadde atuha Kagabo oyo golengera eyali wa NUP anakyuka nadda mu NRM so kinsanyusiza nnyo ne ngamba lwaki asibawa ku video zino nemwe abakiri mu kubanga kigenda maaso so tusaba anamu abesimbyewo mukole nga Julius bali mukola okubanga agenda asomesa abantu protest vote banange kyakabi nnyo kinsanyusiza nnyo batumanyi nti amalwaliro tegaliimu ddagala bw'ogenda mu ddwaliro wano ekiwangala n'otasanga mu ddagala genda weekalakalase bw'ogenda mu bokisi otunda emwani weneetala na peyi otuyita mu bokisi kwekalakasa ogenda n'otunda amatooke kukwejjeeno n'obatuusa okadde ekiwangala obatuusa mu katale Masaka ngagengera olw'ebinnya genda weekalakase basaba ne bannyabo bw'obanga olina omwana ku ssomero nga bakukola enfiizi tozirina genda wekalakase NCK-TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga yes tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona wali wonna wosinzidde sigala naffe tova